Tubadde mu kooti kiki Amon njayite omupoliisi akuddemu Amon omaze tubadde mu kooti nga twawuze okuwulira okusaba kwa baganda baffe Akireo Kivumbi ne Anthony Agaba ku misango gye tumanyi nti gyombi mijweteke bwe baba bateekako nti babasanga n'ebintu ebyefaananyiza eby'amagye era nga kooti olw'okuba nti nno erina emisango mingi egy'okuwulira ate obudde butukutte basobodde kuwulirako okusaba kwa Akireo kokka era ne kuwulirwa ne tuwaayo n'abantu abeeyimirira era abantu babadde bangi abadde bazze okweyimirira olw'obudde tuwaddeyo na batono kwaba babaddewo era ne tusaba kooti emuyimbule kakalu kaayo oludda oluwaabi wadde nga twawulwa ensonga zino mwezi nga Mulambe emabega nga tutuwa n'ebintu byaffe byonna bye tuyimiriddeko okusaba kwaffe wadde nga tunaba nakwanukula paka kati tubadde lusabye mwezi mulamba okuwayo okwanukula kwalo naye kooti neruwa wiiki 2 zokka lwanukule tujja kukoma wano nga 15 tuwulye kye bagamba ate oluvannyuma ndooza kooti etuwe ensala okweyimirira ku lunaku lwe lumu muganda waffe Anthony Agaba gwamanyi nga Bobby Young tetujja okuwulira okusaba kw'okweyimirira era tetujja kuba tukimanyi nti abantu bano tebalina na kubeera mu kooti y'amagye kuba basivilian naye bali wano olw'emisango egyo gyabateekebwako olw'ebyobufuzi so tujja kukola buli kamooli konna nga bwe tulinza ensala ya kooti ensukulumu okulaba nga bafuna eddembe lyabwe ly'akaseera honorable Kaba wekingere yo Today at the General Court Martial Machinde, we came for the bail application of our comrades Akireo Kivumbi and Bobby Young. The court was in position to entertain only the bail application for Kivumbi Akireo, and we presented all the sureties. However, State was not ready to respond to the application, and he sought an adjournment which has been granted to the 15th of October 2024. That is when we shall return to court for the State to respond to the bail application and a possible ruling by court thereafter. The same date of 15th October is the one that has been slated for hearing the bail application of Bobby Young. Yes. 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 Atuze wano ku General Court Martial e Makindye era nga tukomyewo ku lw'abaganda baffe Bobby Young amanyiddwa nga Agaba Anthony ne Akireo Kivumbi era nga bonna bakomye b'omukulembeze waffe Bobby Wine era nga olunaku olwaleero twali twabateekeramu okweyimirirwa nga twagala okubasabira bbeeyiro eyo era ababayimiridde bonna bazze babaddewo mu bungi wabula kooti ku lw'obudde ewuliddeko okusaba kw'okweyimirirwa kwa Akireo yekka negamba nti Bobby Young tegenda muwuliriza olunaku olwaleero weewaawo nga ffe tubadde beeteefuteefu n'abayima bonna era nga ne Bobby Young bamulese ku kooti waali wano era nga n'Akireo waali so kooti esobodde okuwulira omusango gwa Akireo Kivumbi ne tuteekayo abayima abazze okweyimirirwa era ffe tubadde beeteefuteefu naye omuwabi wa gavumenti agambye nti ye yeetaagamu obudde addemu yeetegereze bye tusabye alabe oba abiwakanya oba nedda so kooti nekkiriza n'emuwanga 15 Oktoba ajje arespondinge ku ebyo bye tusabye tusuubira nti nga 15 Oktoba wanaaba respondize kooti y'amagye ate ejja kubeera nga naye esobola okuwa ensala yaayo okweyimira kwa Akireo Kivumbi wabula tukozesezza omukisa gwe gumu ne tusaba kooti nti ewulire Bobby Young engeri gy'aleeteddwa kubanga naye Munnayuganda ate azze ayongezebwayo naye kooti neegamba nti awo obudde bugiweddeko kyesobola okukola ekinene ennyo
okubeera nga emuwa lunaku olulala era bwe tugisabye netuwanga 15 Oktoba naye lwegenda okubeera nga emukomyawo tubeere nga tumusabira okweyimirirwa. Twagala just kubiriza abantu bonna abali eyo nti nga 15 Oktoba fena tukumana mu General Court Martial, so abajja okwemirira ne Bobby Yang musobola okujja aba Akirewo Kivumbi abastanga ni kusedate mwenna mujje mubeerewo. Baganda baffe bangi bakyali mu makomera tulina okusigala nga tubabeeramu nnyo. Bamagala Umar I think bakomawo nga no ICD court. I'll give you the date later, but area omaso I think it's 15th ya omwezi guno ogwa October ogutandise, so tujja kuba twongera okubawa updates. Abamu mumboza ku misango gya Olivia Rutaya ekyo abakumulezi baffe abamumanyi nti nno bakyusaba n'amateeka era ne babeera nga bakkiriza emisango awo batukyalinayo bannaffe abali ku musango ogwo abakyayimiridde nga bagamba ko tebagenda kukkiriza misango gye batazizza. So ekisingako obukulu kuba nti tubeebaza buli asobola okubeerawo ku misango gino okulumirwa omuntu ali mu kkomera, ali ku poliisi, ali ku kooti. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Twebaza abajja okweyimirira abooluganda, abako n'emikwano, National Unity Platform, bannamateeka, buli omu, media fraternity, buli muntu yenna kyokola naawe apostinga n'obanja omuntu. Weebale nnyo, weebale eddala. Ekintu kino eky'okubanja abasibe n'okulwanirira enkola y'eddembe ly'obuntu kitukakatako ffenna. Era tetukivuluga, tetukiraba mu maaso, tetukiyisaamu mu maaso kubanga eddembe ly'obuntu lye lisookerwako ku buli muntu yenna. Imagine gwa wooli senga okeera ku makya ne bakuwamba buwambi nga bawamba Akireewo ne bakugamba nti bakusanga n'ennyota mu nnyumba zo esimanyi ez'amagye. Imagine nobanga toyika agoberera toliko mwasirisi wandiwulidde otya. So kino ekintu ky'okulwanira eddembe ly'obuntu tekiriko na looya n'atali looya, ffenna tukwatire wamu tubeere nga tuyimirirawo bannaffe kubanga leero omuntu ono omulala ate enkya gwe kigenda okukwatayo. Tulwanirire embeera abasibe mwe bawangaalira, tulwanirire nga tuvumirira embeera ey'okukwata abasibe mu bumenyi bw'amateeka, okubatulugunyiza mu butuukulu, okubatereka mu bifo ebitali mu mateeka, omujjuzo oguli mu makomera, okubakkiriza babeere nga bafuna access ku basawo baabwe, bannamateeka baabwe n'abooluganda. Ffenna tubirwanire kuba ffenna bitukwatako. Tekiriko nti oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti, oba oli musirikale oba toli, buli omu asobola okubeera victim. So okuggalira olwedde kimala, n'olwekyo twetaaga okuba nga tulwanirira embeera y'abantu nekyatukulwanira enkola y'amateeka gabe nga gakwatanga abo bokka abavunaanyizibwa okuba nti basaana okukwatibwa. Era wano wenjagala okukozesa omukisa, nalabye Idi omupya owa Kampala ng'atadde amaanyi mangi nnyo ku batembeeyi naye nga kyetandise okusiba abatembeeyi n'obamalira mu makomera. So gavumenti judiciary erwana oba prison service evudde n'ekubira omulanga nti amakomera mangi gajjudde. Kyekiseera tulowooze abantu ng'abatembeeyi lwaki tubasindika mu kkomera, twateekamu the recommendations zaffe mu council ne tubategeeza ne tubalaga titwandibadde tukoze bwe tuti amateeka geetaaga okutereezaamu, twateekamu dde okusaba kwaffe tusobola okuba nga ebitabo bitunuulirwa, tugamba nti ebintu bino biweebwa amakulu bisaana okuweebwa. N'ekiraffe nga bannakampala kasasiro atuyitiriddeko awunya, tukoze buli kyetaagisa naye bano balinga abagamba nti kye bataagala kuwa makulu tebakiwa makulu. Kasasiro atuyitiriddeko tukoye, emyala gyongedde okuzibikira, abantu ebintu byongedde okufa. Bannange mukole ku nsonga ya kasasiro, kanso gavumenti mukole ku nsonga ya kasasiro kubanga mukunganya omusolo mungi mu kibuga Kampala. Bannakampala banyiibo, bannakampala ye capital city naye bali mu mbeera enyikiriza. Sigenda kwogera nnyo bingi okusukkako awo naye njagala kukutegeeza ekintu kimu, tuli munnayuganda olina obuvunaanyizibwa. Kankozesa omukisa genda nankongratulatinga president waffe omupya Isaac Ssemakadde wa Uganda Law Society. Let's shake the tables back on track. Ebyo byonna the back on track campaign tugikiririzaamu nnyo okushakinga tables tukikole. Let's bang the tables. Kyonna kyetusobola okukola tukikoze okuzza enkola y'amateeka okuba nga ekola the rule of law, democracy ne human rights. Ebyo birina okuba nga biweebwa priority, okubeera nga tubiwa priority kikulu nnyo kubanga eddembe ly'obuntu lye lisooka mu buli kintu kyonna. Omuntu yenna baba talina ddembe tewali kyasobola kukola era gwanga terisobola kubeera nga likula. N'enkola yonna ey'amateeka erina okuba nga ekwata ku buli muntu yenna. So n'olwekyo tubakubiriza bwe tujja mu makooti nga gano, tubeera ku police stations, bwe tugenda mu military detentions nga tunoonya abantu baffe ku crime intelligence, flying squad n'ebifo ebirala. Bannange nammwe mwenyigiremu, buli omu agezeeko okukola kyasobola okukola okusobola okuyamba. Leero ajja kuba nze, enkya ajja kuba mulala. Leero Akireewo yaliyo, Bobby Yang yaliyo, enkya gwe ogenda okubeerayo, Bamagala Umaru gye bali bama kye tubasibye emyaka mingi. So people, let's level up. Tuyimirire awali ekituufu, tuvumirire awali eki, tuvumirire awali obukyamu ekitukakatako ffeffe. Naze Shamim Malendo bbaka mu mukyalo wa Kampala era nga mbadde mu kkooti olwaleero ne council George Musi wamu ne National Treasurer of our National Unity Platform
Council Katana Benjamin era nga tukoze olunaku olwaleero abantu bangi nnyo balaba abakulembeze okuva mu gundi ez'enjawulo bazze ne bakola era bambi babeereddewo abantu baffe nga bwe tuba tukoledde bweru kubanga court martial tekkiriza kubeera nga okwatira ebintu munda tusobodde bawa live mu court kubanga tekikkirizibwa naye tusobodde ogikolera wano ebweru so buno obudde bwolabirako buli kimu kiwedde abantu bagenda kubeera nga baddayo era Akireo Kivumbi ne Bobi Wine bagenda kubeera nga bavugibwa okuddisibwa mu kkomera. So that's it. Thank you for supporting us. Mwebale kubeerawo wasibe, mwebale kuyimirira ku mazima, mwebale butali yanguzi, mwebale nnyo mubere ddala mpozi abantu wa Masjid Al Sekandi Mama Kids ze twabawa timu endala ekuŋŋaanyiza n'abakyala bali awo tujja nga bwe twabasuubiza awo side zaffe Kanyanya abantu b'Ekansanga Gaba wamu n'ab'Ennaka meeting yaffe erinnya ku Lwokuna byonna tugenda kubeera nga tubikola. Njagala kukubiriza abantu kwetaba mu Nook Food Soldiers Movement twagigulawo wano nga Lopu yatukulembedde wano Ekigo era timu zitukyaza encouraginga okubeera nti buli omu mujja n'owagira tiimu yo twatema emijoozi 10 era nitugulya timu 10 emijoozi era twencouraginga n'abalala mubeere nga mujja mubeere nga muteekamu akasente kozi ne boxing twaliyo nnyo ekamucha era nga twagala okuwagira abavuka ba ghetto abeenyigidde mu mirimu nga egya boxing mwebale nnyo mwebali ddala. Let's stand together. Kyagulanyi yaddako. Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad gemanya tuweaza okulike nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulike nti tutambula ffenna tusoosa okuzanya video nkakasa bulungi nnyo nti obubaka obugibaddemu mubuwulidde bulungi nnyo. Olunaku olwaleero bannakibiina ki National Unity Platform nga bano ababodyguard ba president w'ekibiina kino mubadde Akireo Kivumbi ne Bobi Wine baleeteddwa wali ku court martial bagasimbaganidde oba oliawo n'omulamuzi wa kooti eno naye okusinziira ku bivuddeyo ne bannamateeka baabwe nga bwe bannyonnyodde abakulembeddwa Council George Musisi Council Shamim Malende then n'omuwanika oba treasurer w'ekibiina Benjamin Katana be bannamateeka babaddewo okulayika nti bawuliriza abasibe bano abakwatibwa bo bannamateeka baabwe abakakasa nti ensonga zaali za byabufuzi. Omukulu Akireo Kivumbi baamukwata ndowooza kati omwezi n'ekintu guweze era bagenda ne bakola search makage agasangibwa Nansana ne baga nti baasangayo ennyota z'amagye ku ddaala erya Kano. So ne bamukwata nga newankubadde mukyala we mu kunnyonnyola ne defense w'ekyalo bagamba nti ab'ebitongole bikuumaddembe bennyini abagenda okukuba saaki be bajja n'ebintu ebyo. Neighbor omu gwe yagezaako okuwa obujulizi nga newankubadde yatya okutunula mu kamera yagamba yali mu ddinisa bw'ati ng'alengera n'alaba ebintu bino nga bisuulwa mu luumu ey'abaana. So Akireo ne bamutwala nga ne buli kati akyali mabega wa mitayimbwa. So bagezaako okulabika nti babatapingira beyiro oba babafunira beyiro abantu bano beeyimirirwe naye omulamuzi olunaku olwaleero agaanyi n'agamba nti ennaku z'omwezi 15 bajja kudda. Omusango gwa Akireo Kivumbi gwo guwuliddwa naye Bobi Wine abasinga gwe bamanyi nga Bobi Wine naye nga Anthony Agaba kigambibwa nti ye oba oliawo tawuliddwa naye era ne baga nti ennaku z'omwezi 15 naye bagenda mukomyawo mu kooti eno oba oliawo kusaba kwe okw'okweyimirirwa kubeere nga kuwulirwa. Kigambibwa mbu akulira oba lawyer wa gavumenti ekiremeseza Akireo okumuwa beyiro nti bano abajulizi be baleese oba oliawo n'ensonga ze bawadde akyazeekenneenyaamuko okulaba oba akkiriziganya nazo oba aziwakanya kwe kuteekawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini ogw'Okitoba n'abasibe bangi nnyo ba political prisoners oba oliawo abagenda okuleetebwa ku lunaku olwo ensonga zaabwe zibeere nga ziwulirwa. Naye ebintu nga bwe bitambula mu nnyaffe Uganda Shamim Malende agezezaako okwongera okutaggulula ensonga eno oba okwongera okugittaanya n'avumirira ekiwamba abantu oba oliawo n'okukwatibwa kw'abantu
bwe bagamba nti babakwata nsonga za byabufuzi olw'okuba nti bawagira pulezidenti waabwe ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne George Musisi nga kanso. George Musisi ono tumujjukira nti Bobi Wine obuvune bwe yafuna emabegakaawo amawulire agasooka okuwungeesebwa nti masasi bamubye ng'ava ekira oluvannyuma ne kizuulwa nti yali tiyagasikanisite yamukuba okugulu nga ne buli kati akwata miggo. Yali ava wa kanso George Musisi ono yalinayo omukolo gwe oba oli awo ogw'okwebaza ennyumba gye yasobola okuzimba awo mu bitundu by'ekire. Era kigambibwa mbu y'omu ku beegwanyiza ekifo ekyo okulabika nti ajjayo omubaka Honorable Ssemujju Nganda Ibrahim, naye tumanyi bulungi nnyo omusajja emirandira gye yasimba mu constituency eyo, naye akalulu kaba kalulu. George Musisi bw'aba avuddeyo nga naye yeegwanyiza ekifo ekyo, zijja ba ideologies abantu gwe banaawuliriza ne baga nti yasaanidde gwe bajja okuteekamu. Naye nga George Musisi ono y'omu ku bannamateeka ba Nuupu kati abakolera ddala mu nsonga ez'enjawulo, naddala ku nsonga zino ez'abaana abakwatibwa, okusibibwa ensonga z'ebyobufuzi. Baana bangi nnyo nno abakyali mu nkomyo, abamu bamaliddeyo ddala emyaka egikunukiriza okuwera 4. Ng'era bwe tumalako ekisanja kino abaana abamu bagenda babawezezza emyaka 5 bweddu. Olivia Lutaaya omukyalo oyo tumujjukira, bamutwala akyalina n'ayonka nga muto ddala, akyaliyo mu nkomyo. Bagezezaako kyonna ekisoboka ne bamuteekako musango gwa butujju. Machete y'omu ku bannakibiina ki National Unity Platform nabo abasibiddwa ebbanga eddene nnyo ddala. Shami Malenda akoonyeeko ne ku baana ba National Unity Platform abakkiriza emisango egyabateekebwako. Naye tujjukira abaana abo abaakulibwa Ssaanya, Jim Shid Osaanya oyo yakkiriza emisango egyo n'abalala nga 3. Naye ne bavaayo bannamateeka ab'enjawulo ne bannabyabufuzi ab'enjawulo ne balaga repercussions ez'omuntu okukkiriza emisango naddala nga teyagizza. So Ssaanya ono asobola okulabika nti taba na access ku bintu ebyenjawulo. For instance, okwesimbawo mu bifo by'obukulembeze ayinza obutakkirizibwa, reason being nti emisango gye balina gyakulya mu nsi lukwe, misango egyo minene. Then n'okugaininga visa mu nsi ez'enjawulo olwedda aba ne black spot ye ng'omuntu ensi oba oliawo eziri diplomat. For instance, ensi za Bulaaya ezo omuntu ng'oyo chansi ye ey'okufuluma Uganda okugenda mu nsi ezifaananako bwe zityo n'ensi ezitwetoolodde, reason being nti aba ne record eya bumenyi bw'amateeka ng'ate naye yakkiriza. So abalala bakyasitiikinze ku mazima nti tetulina kye twazza, tetulina musango gwe twakola, tetwalina kigenderera kirivula gavumenti oba oliawo na mbeera ya force, wabula ffe ekyatukwasa zaali ensonga za byabufuzi. Ekyatukwasa si kirala kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So abaana bakyawera ennemba n'emisango nga newankubadde tukimanyi bulungi nnyo ntukuba ekkoona ly'ebyobufuzi ebya kandanda wakati mu kuba ntuyingira 2025. Tumanyi omwaka oguddirira omwaka gw'okulonda kye gutegeeza mu by'obukulembeze. Abantu bangi nnyo oba oliawo abeegwaniza ebifo by'obukulembeze sawa zino engatto bambadde batandise okugjayo obwenyi. Omwaka ogujja nominations zigenda bba zikolebwa. That is akalubwe bwe kanaabaayo kuba ne reforms eziri mu parliament ezireetebwa lumonda abaleese ezize ez'okukyusa ennonda ya leader of opposition Mao n'omukulu Mathias Mpuuga nabo balina reforms ze baleeta. Abadiginga deep mu nsonga zino ez'ebyobufuzi bagamba nti oba oliawo abakulu balina kye bakukusa. Munnayuganda wandigibwako eddembe ly'okulonda pulezidenti wo n'osigaza lya kulonda mubaka wa parliament, then ye n'akulondera omukulembeze. Naye nga tukimanyi bulungi nnyo ababaka ba parliament b'e Kampala Uganda enneeyisa yaabwe n'enkola gye badde bakolamu emirimu naddala mu kisanja kino ekya 2021-2026 boolesezza nnyo emivuyo naddala mu parliament awo, kulya ensimbi y'omuwa omusolo, okuyisa amateeka oba oliawo
aganyigiriza bannayuganda okwesuulirayo ogwannagamba ku nsonga z'abannayuganda ne batandika kwegabanya mu simbi n'okwerumiriza. Ate bano baalya 5, ate bano Badonisia Namujju tubajjukira, Bamawanda, babaka bangi nnyo. Saga y'amabaati g'Ekalamoja n'obubuzi, omweyolekera amannya amanene ddala omuli ba speaker, ba prime minister ne ba minister ab'enjawulo. Kaakati Munnayuganda bw'agibaako eddembe ery'okwerondera president ow'oku ntikko, n'agamba nti essuubi anaalifunamu abo abantu abeeyisa mu mbeera ezifaananako bwe zityo mu parliament. President Museveni ye yavaayo n'agamba nze kasita munnondera ne bwe kiba kidomola nga kisobola okugamba yes, kitegeeza gwe Munnayuganda olina okuba sokkiini ku mateeka oba oli awo agakukusibwa. Bwe kibanga Munnayuganda abadde n'akalembereza oba oli awo ak'okukkira akabookisi n'alonda pulezidenti we gw'ayagala, ebintu era ne bisigala nga tebitambula bulungi. Olumu ne tutuuka ne ku extent egamba nti eyawangula si yafuga. Maloboozi tugawulira gavaayo mu bannayuganda ab'enjawulo nga bagoogera. So bino byonna wakati mu kuba ntuyingira kandanda w'ebyobufuzi, abantu batandise okweyisaamu amagaali n'okwepositioninga mu bifo eby'enjawulo. Mukaaku ne banne twabalaba ba DP Block bavuddeyo okwendoosinga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga n'avaayo n'abeegaana. Kiraga nti buli muntu anoonya w'anaaliira, buli muntu anoonya w'anajja amaanyi oba oli awo agasobola n'okulabika nti abali mu ntebe ennene babaako akasente ke bamuwa nga yeetaddeko value mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye nga abasibe oba oli awo ab'ebyobufuzi, gavumenti bw'ebanga ddala kituufu obujulizi obubaluma tebuyina, ekisingako abaana abo kulayika nti babata baddeyo mu famirizi zaabwe basobole okweyagala n'abaana baabwe. Kuba tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu okwetaba mu by'obukulembeze n'okulaga omuntu gw'awagira tegubangako musango wano e Uganda. Okusinziira ku constitution yaffe, buli muntu alina eddembe okuwagira gw'ayagala, buli muntu alina eddembe obutawagira oyo gw'atakola ki, gw'atakkiririzaamu. Ate kiba kirabika bubi omuntu okuwagira gw'awagira ate ne gufuuka omusango. Twabiraba mu kalulu akawedde okusingira ddala aka 2021, abductions oba okuwambibwa kw'abantu ab'enjawulo. Abantu ne batuuka ekiseera nga n'okwambala akasaati akamyufu alabira ddala nga zizza gwa naggomola. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo abaana bangi nnyo abaasibibwa. Ate wakati mu kuba ntukuba ekkoona ly'ebyobufuzi tulabyeyo ate n'abalala batandise okusibibwa, kuba bano baakireewo Kivumbi baakakwatibwa wano recently, ba Bobby Yang nabo kyekimu n'abaana abalala oba oli awo bakyabakwata. Ebikolwa ebitandise okweyoleka bireflectinga ebinaddirira naddala wali nga tutuuse mu byobufuzi ebyavaawo mpiteewo campaigns biki kyeraliikiriza. Bwe tubanga ddala kituufu ebikolwa bye twalaba ebyeyolekera mu kalulu akawedde aka 2021 nga bye bigenda okulayika nti ate byeyolekera mu kalulu aka 2026, Munnayuganda yeeyongera okwennyamira. Munnayuganda ayongera okulayika nti emikono agiwagika ku matama ng'alabira ddala ebintu tebijja kutambula bulungi. Naye ng'ebintu bwe bityo bitambudde olunaku olwaleero wali ku kkooti. Katulinde ennaku z'omwezi nga 15 ezisaliddwawo kkooti abaana bano okulayika nti bakomezebwawo bagasimbagane n'omulamuzi. Katusuubire nti ebinaavaayo banaasobola okugrantingibwa beyiro bafulume bwe kibanga ddala kituufu obujulizi gavumenti tebulina obubalumika obubasibye mu kkomera. N'abaana abalala nga Bamachete, ba Olivia Lutaaya abaluddeyo ebbanga eddene nnyo nga bakyali eyo bawera ennemba na misango, naye ng'ate n'emisango gye bawera ennemba nagyo gavumenti eremedde okuleeta obujulizi obubaluma misango okubasinga. Kale ne basaavinga oba oli awo kye balabako ne kye bakkiriza nti baakola. Ne bwe kiba nti abantu bakyali mu kkomera nga ne gavumenti teyina bujulizi bubaluma nti bazza emisango egyo, kyennyamiza era kinakuwaliriza ddala naddala Munnayuganda oyo ayagala obwenkanya, naddala eri Munnayuganda ayagala okulabika nti eggwanga lye litambulira ku rule of law oba enfuga eya ssemateeka.
So ebyo bibadde wali ku kooti naye nga tubebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribe nga kikulu, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe, twongera ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fadi ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.